Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ku ssaawa 3 ez'okumakya okusala Eid al-Adha kujiddwako akawuwo ku muzikiti ekibuli. Eno omuto n'omukulu tebalutumidde mwana okwetaba mu kusala Eid ey'okusala ebisolo. Okusala kwetabiddwamu abantu ab'enjawulo okubadde abakulembeze ab'ennono ne bannabyabufuzi. Obubaka obusinga bwetoololedde nnyo ku nsonga z'akalulu ka 2026 enkola ya demokrasiya n'enfuga ey'amateeka mu ggwanga. Tetuswalako na kuswala. Omusajja n'ogenda mu TV y'eggwanga n'olimba ensi nga buli omu akigaa nti olimba bulimbi. Omu n'agamba nti abavuga ya gavumenti beekobaana n'akakiiko akalonda Electoral Commission ne babba obululu. Maakulu haza kijja magezi. Yakubiri obululu bwe tugendamu sagamba mutwale nti kyekisembayo waliwo enkya muleme kuyuzangana bw'oli gw'olwanirira nti oyagala kusapootinga bakubye owedde ofudde ensi ekwagala mulamu n'oyo yeesimbyewo naye ajja ganyulwa nga mulamu nga naawe oli mulamu. Eno Pulezidenti Museveni bamusabye okwetonda kwe yakola gye buvuddeko akuteeke mu nkola. Kyali kirungi kye yakola naye ebigambo bigoberezebwako bikonfamingibwa na bikola. Mu ddiini y'Obusiraamu bw'obanga obadde oli mwenzi n'ogaa nti ayi Allah nze obwenzi mbuvuddeko olina obuviirako ddala forever n'otoddamu ate kwenda. Mu bubaka bwe bw'atiisa omumyuka wa Katikkiro asooka Oweekitiibwa Twaha Waasi Ssaabasajja Kabaka avumiridde okunyigiriza okukolebwa mu bugenderevu okususse ensangi zino. Ssaabasajja bw'atyo asabye abantu b'okuvaayo boogere ku nsonga eno awatali kweteeririra. Tuleme kusirika busirisi naye bwe tufunira omwaganya tubyogereko. Obwakabaka bwagala mirembe era bujja kukolagana n'oyo yenna ayagaliza obwakabaka ne Uganda emirembe. Tubakubiriza obutava ku mulamwa kubanga mpaawo kitakya. Tubaagaliza olunaku olw'emirembe n'essanyu. Sheikh Mutengo akulembeddemu okusala Eid akubiriza abasiraamu obuteetiiririra baveeyo bavuganye ku bifo by'obufuzi ku mitendera gyonna. Mwesimbe kuba voice, mwesimbe kuba bonna awuliyo bakusula busuzi naye nga twesimbye wakulu kawuli hadha wastaghfirullahi li wa lakum. Agamba kino kyakubayamba ng'abasiraamu okukomya okwegayirira obuweereza. Bwe tufuna omukulembeze nga musiraamu mujjukira abaali wano ku mulembe gw'omusiraamu embeera yali ndala ku lwaleero eriwo kaakati ku basiraamu. Naye kale buli kimu twegomba wetusaba busabi twegera bwegayirizi netunyigirizibwa tolina wooyogerera. Mu kusala Eid al-Adha Mutengo era atangazizza ku kika ky'ebisolo ebirina okusalibwa okusinziira ku nfuna y'omuntu. Si buli omuntu kusala mbuzi, embuzi kiraasi esembayo wansi. Okusinziira ku nfunayo emmotoka ovuga ya bukadde 4 osale embuzi oba mulyaz'amaanyi genda osale ente. Bw'ati asabye abasajja naddala ku lunaku nga luno okutwala abakyala n'abaana baabwe mu bifo eby'enjawulo bakyuse ku bulamu. Abamu babiyita bizigo. Ice cream kiba kyakulya olwanga olina kusente twala abaana bo out mu halali genda ku Afrikana ekyemisana mu kirye naawe alina obusobozi obutonotono nonyayo ka restaurant akatonotono sooka omulyako nga muvudde wano kagenda haje twanguweko ogenda ofumbe emmere enjala etuluma musooke mu ka restaurant somewhere tulage obusiraamu tuli bangi ekibuga tukisaanikire ffenna tojjamu kanzu. Abasiraamu era basabiddwa bulijjo okutwala okulamaga kw'e Mecca ng'ekikolwa eky'okusonyiwagana ate era n'okutambulira mu bikolwa eby'omubaka wa Allah Nabbi Muhammad. Susan Nanyanzi agafeeyo ku Spark TV. Wanuyassiruka lil yusra.